mbuze ku page eno for some good time. Naye twavuddeyo mu white party. Njagala okwebaza Zari Sakondeko mala okulaba oba eddoboozi lyo ya ndyongezaako. Twade ku white party. Njagala okwebaza Zari. Zari yakoze party nungi. All white party yabadde y'amaanyi. Aba celebrity bazze nga bulijjo. Netubeerawo nabo n'abantu abebbeeyi bazze by the way. Abalina mu kusente. Ye party ne yasinze Kampala awo. Ye party yasinze Kampala. This year is my best party for me. Remember Zari waliwo party gye yategekako n'etagenda bulungi. Naye ku luno zagenzo wera sawa satu nga abantu batuuse ku motive wa Mundasperia ate ekifo kinene nayagadde nnyo organization yaabwe bataddewo omanye ekitulemesezza kati amapate ngaago ba waitress be bateekawo bamanyiira they undermine people bobatozeggula boto obato kwekabalina kirasi gye bawa abantu segera nakumanyiira kubanga ayina abe South Africa atabe South Africa tebalina sente otegera bwe kubanga akumanyi tamaloli wano Uganda otegera kakati akamanyiira ako baweita basinga mu bifo ebyo mapata ago babeera nako abayagala omugeti nvudde mu America natamanya ati atefa abana Uganda tugula omwenge okuva January ku January kubanga nze muntu asinga okubeera mu pata wano mu Uganda nzo omukubo I've been bars I spend kakati gojano nganti nti tebeno simanyaza abo mu America that is bullshit okitegera ne kupata ya Zari everybody was treated according ku buli omwengeri gye yabaddewo tetwabadde kuna ntubano bakabi we were all given that respect era ekyo Zari nkimwebaliza njagala okwebaza nnyo baawe Shakib is one of the most humble people. Shakib oyo golaba ta undermining abantu. Ayogera n'abantu bulungi. Kwegamba nze ndabye abantu naye Shakib is one of a kind. Is so humble. Ajja kuwa attention, ajja kuwuliriza buli omu amubonga. Era Zari kwaliva ku Shakib. Aja kutegeera nti ate Shakibu ayina omugaso gw'amaanyi nnyo jali yasoma PR. Shakibu amanyi PR. Mwami Lutaaya. Otegera Mwami Lutaaya. Amanyi ti kakati Junior nakubira simu direct. Nagamba Junior mbadde nsaba onkolere kino. Ffe tulabye abayimbi nga batumanyiira. Omuyimbi ssebo najja natandika lwaki onjogerako. Lwaki tonanga. N'omugamba if you can't call me. Ng'olina concert. Lwaki oyagala nkuwagire abayimbi bawana ekibasumbu wa communication they undermine people tasobola kukwata simu agikubira yisima tasobola kukwata omuyimbi yekakiina there are very few abayimbi abakiina Edikenzo tebulange bitu ebiri successful akubira direct Edikenzo atukubira direct nagamugana nge Junior njagala ompisizeewo kino so obwetuwazo obwo abayimbi abamu tebabuyina oyinza okuba oli serebu ng'oli muyimbi ng'olina abagoberezi noino kitegeera nze Junior sikwendya sigera sirya ku byakuyimbaako nze amwe technical amwe government official sigera nze njogera na president njogera na genocide njogera na afande Mozi I talk to generals in this country I work in land buli omu alina ettaka so nze attitude yange towards these so-called celebrities ndala that's why abantu ze basanga mabala nze sibuuza abantu. If you can't greet me, I can't greet you. Who are you? Go on. If I talk to the president, if I talk to genocide, if I talk to Genomos, now who else? I work with ministers. That is me. You're typical Ugandan. I can't. Mbozije kubonge konti asiri muyayi. Yabayayi. So those people should understand. So Shakibu mwebaza. Nti emphasis we babadde ne Zari because Zari yomu kubaina amanya wano mu Uganda is already established. Zari wa amani. Tegera katate ne Zari naye yakiyiga. Who is that idiot? Disorganizing my life. Kuliko dinyachi. Anet. Anet muje. Anet K and K. Oyo secretary wa boss. Soko omumpe. Jeko.
So nenga Shakibu shamu ye bambi nenga Shakibu alina buzibu Shakibu wakikubye Zari yakikubye abalala abategese pate nabo banji babuuza ni yabyesimu ya Zari eyabyesimu ya Zari naffe tetumumanyi nenga obanga oliyeyo nga gwe wabyesimu ya Zari geze kati obote simu y'omukyala nze kati abantu baagala kulaba nudu kati simu ya Zari ojibbo otya wamma bantu nabo genda kwekuba busabbuuni omukazi esimu ye erimu ebyama bye kaze tamaloizo okujja n'obba esimu yange bwotyo abatudde kuzina amasimu gabwe wamma gabeera mu vidiyo zaabwe ez'obuseegu omuntu abeerako nga ali mu ddiro lye n'agenda mu bedroom neyekwatayo ka sinapu n'akaweereza which is not bad kati ze bwe nawulidde nti ate esimu ya Zari bagibbye it's unfortunate so omuntu eyabbye esimu ya Zari leete tujja kugendera ku masabu Chigira. So Zari takayana na kayana you are going to bewitch that person mwababadde ne Zari mwabamuliranye bring back the phone okitegera babza simu babote simu y'omukyala kwa Zari mulabye ku mataba minaga I have memories for my children nera mulabika mulimu ne videos wamendala ng'omuntu omukulu yenna z'abatayagala public ekoleki zibaye na mwagalwawe nze kakati ze bobba esimu yange omanyi nudu zigo zoyinza okuba ng'obbye omuntu agende yeesange bannanga ababbi b'amasimu muyige omuntu woba oyagala wamma essimu jangu omugambe nti njagala maama ngulire kwa Zari sente azirina asobola okugulira Ultra Samsung 2022 yankumi ndowooza nga 1500 oba 2000 ekyo eza dola ate azirina oyo ezo nawe sente tininyo ku Zari kwanze Zari bwe twasaba okwogera naye yali ampa omutwalo gwa dola nenga sina back account yasagala ziteke ku ya government kwafe tuli ku corruption Zari singa terako omutwalo gwa dola kwa account ati corruption nyempita ziteke nokulati junior set kwanza mu government official sete zino wazijewa ngazi singa omusala gwo chokola banze dina account yange raje nyine ogula nga ya private soko batereze embe mate wagamba jaje chuli ya byesimu ya Zari mbo namukadde isime ya byesimu mwegundi sagala muwayirize namukadde Osegera ababbe esimu ya Zari naffe tuliko tubanoonya segera newe waba wajiina mu buwombeefu bwekitanga tetulina kuloga mukwano zo simu ya Shakibu ne Zari osegera namukadde isibo oyo gola basebo abantu bamumanyi anti yabeerako ebweru abasama bonna bamanyi isima nze isima ya introducing mu basama nze tamale sisalangako wadde Kenya segera I'm very busy in government work and duties otsege nekati namukadde isimange simu ajijjawo so temuwayiriza abantu namukadde isima tasobola na kugula iPhone kwa kodi zimusumbu amaaso tegalaba kati agitwalewa Wisdom kayengo yezamubuze teyazze namugambye ati olo white yamubuzenga kayayi nako sati empale tayina namugamba Wisdom ati yagende South Africa kaye bwe yave South Africa nagende Switzerland mu kiro kyekimu kaye nagende Germany naleta kesi zengoye teyagula white namugamba Wisdom bagambye all white ekitegeza ati all white nanda weye inakuba ya white esati ya white nika ya white nengato za white all white kye babadde bakola ki kakati Wisdom nemukwera nemuga kayoli wa mutabani womula ati kakati junior nchakirira ino mu kikubo najja kasimu eri kunana center kayeje yabaddakiridde nemugamba mutabani womulalo ku kesi zengo ezo naze wajje ebweru kwa kayeye blogger asinzo kutambula yasinga travel history namukadde isiba yavayo nebinusu bisatu student ali dayo era isima buli wogezaako mga tudde bweru tayagala alinga embwa gyosika teri kalungi nze abanupu bandogalugadda segera buli wendowozaako okutambula ebweru ng'omutima gufa kwa samanyira muzira so all byebyo byabadde ku pate emmotoka yonna gula atojibala abantu ne balogo segere motoka nagula genosale gomutono gotudde mu genosale wano teri agenda kutula genosale ayina okutula abantu genosale yampa sente okiga abantu bagane junior nogula mwabazimpa zekola accountability zange sale for president motoka yali te bisatu sale for
president. So nekubako oba nekubye enjawulo kan nekube wamaki enjawulo segera naye genocide ze bane simanyi bambi wakisa kale yanda putinga amana the son of genocide era katinze tamale mirundi akanda naho sale segera yanda putinga nze mutabani wasemba yobuto genocide. So esente zo yampa segera abantu banonyeza genocide abayimbi ate abayimbi mulekera okunkubira amasimu Junior jango ntwale kapeka Junior jango mundeke nze wemba nyeze watata wange genocide tunyumya bintu bya fama bya family. Yes kaka kati kusete ze yape nyingi nengulake motoka nguzeeka akataka bane balance aliwa balance aliwa mundeke nze sirie ku mane bane sirie ku sente ndya bigogwa nekatize nanyiridde ngeze otegera abantu kati kibalumya omutima abantu bazimba yes emotoka ya amanyi ene motoka tekubwa muzinga ene motoka olaba guli omunalo oguli waggulu ya antena ya wifi otegera bazikola biri ne ya Biden. So enaku zirondoza mundaba alemera mukubo ya namanya nze tamalesi ate zine motoka empya ziba n'amasanyalaze. Yes teka modabo amono state duties kateriyo wa traffic agenda okunkwata yandi mutabani wa genocide nze akanda naho tamalesale banda putinga dda mu family ya Mosika guta nayingira. So abana Uganda mwebale kunsa tulanga ndirweya. So Uncle Sale tukwebaza, thank you so much for that good heart. Yes. Kati abatwanga Junior ate muhozi wa musudo jano muhozi tujja kudda eyo ne right now nchali wa genocide abati muhozi nja kudda musajja gwene genocide yam na kwatesete jano muhozi timu muhozi I will come back. Right now nchakola milimo ja jeno simu ya muhoze bereko. Yes bereko kwa genocide yampa contact ye jenkubanku birako straight era nangamba nti sente zenkwadde Junior bwezigwawo koma we kapeeka nangamba dabani ne kanonkojo gwemba ngamba nti tiyanga tewenyonyera ko gamba kanonkojo have come to see my dad genocide. Yes so